ndowooza ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga naddala kati ku birwadde bino ebibiri ekya COVID-19 ne Ebola mwabiwulidde bulungi nnyo kati teri muntu ajja kutambula mu ntambula ya lukale nga tolina COVID-19 certificate. Okugenda mu nkuŋŋaana, embaga, okugenda mu masinzizo, okugenda oba n'okuziika simanyi. Anyway, kwogera kw'omukulembeze mwakuwulidde teri kuyingira ofiisi ya gavumenti yonna, by the way kebeya private nga tolina certificate ekakasa nti tolina obulwadde buno obwa COVID-19. Kale eyo nga nkugjeeyo nkwaniriza ku episode eno ya Fake Media. Webale kusubscribinga, kulikinga, kucommentinga wamu n'okusharinga. Teweerabira kunyiga kadde kasobole okuwa programs zino instantly nga twakaziteekayo ebe premieringa bweti nga gw'ogiraba live. Kale nkwaniriza ku seti nga bw'olaba ninako muyimbi ye Biba Uganda. Tugenda kubanga tunyumyamu, tuwayeemu, tumanye music atambula atya, ate tumanye naye kennyini ng'omuntu ebimukwatako mu bulamu bwe obwa bulijjo biki byakola inspiring gwe omuvubuka ali eyo atulaba. Nsanyusa okusinkana. Kale muganda wange nange nsanyusa okulaba. Mugamba otya? Sina buzibu bwonna. Mugamba mutya? Otubuzeeko nnyo Biba bana. Okakasa. Lwaki onkyaye nnyo bw'otyo? Mbeera nfumba music sere bisinga omuyimbi yena agenda okubulamu. Ekiba kimubuuziza aba agenze kufumba ate bw'amala okufumba ajje ajule. Yeah man. Soko ombulize ku mulabi wa Fake Media omuyanjulire. Omulabi andaba ku Fake Media amanya n'eddoboozi yenze Biba Uganda last born wa Katonda president we Mengo muchwezi yake yasigala ku mountain Renzo linga lukulukuta. Kaonawo mugonza enchupa ansa byonna. Omanya ng'oyina mangi. Amanya mangi lwansonga ndi ngakoleredde. Kitegeeza nti haso njikubira ddala n'amaanyi. Ezo nazo nno mbadde mmenya nnyimba. Mu mannya ago. Mbadde. So kati gwe weetuuma nnyimba? Bwagize babimpita. We kabanyumira. Ng'ofuuka erinnya ly'oluyimba olwo. Ate lwaki nedda? Byonna baba bikoze. Oluyimbye obikoze. One love. Yeah man. So nja tutunulire tutandikire ddala way back nga tunaana kutandika kuyimba. Tutunulire by the way Biba bwe tuba tuzze eri ewaka. Gwani. Mukisa Patrick lyerinnya lya ntuumibwa. Ate era nga nzira ku balongo. Nova Kiza. N'engeri ya stage yenze Biba Uganda. Yeah man. Ewaka wa? Nze ndi mwana w'Emityana. Yeah. Wazake. Ndi mwana w'Emityana ewazaake. Omukubi we. Mityana wala. Olwo abava ebundi bujjo. Anyway, Mityana wala nti waliwo story. Ab'Emityana tulina story. Nga bava ejjinja, basomoka Kiira, nga bava e Masaka, basomoka Lwera, naffe ab'Emityana tuyina Emboozi yaffe. Yeah, ndoza nsonga kyo gambye nti wala. Yeah man. Kati maama yani ne taata? Nzaalibwa omwami kulabirawo Michael. Ali wali Mityana. N'omukyala Christine Naka Kande. Yes. Ewaka muli bameka? Ewaka tuli 8. Abalenzi tuli 3 naye nga different moms. Bamama banjawulo, taata y'omu naye bamama banjawulo ya. So ewaka muli bakatuliki? Ewaka tuli bakristaayo. Ewaka tuli bakristaayo. Yamwe ekleziya y'abakatuliki. Yamwe bakanisa. Eyaffe bakanisa. Yeah man. Omukristaayo yawukanira wa n'omulokole? Nze ndowooza nti Katonda y'omu. Naye bino bibanga bw'olaba ebisinde. Nga bw'olaba politics nti kino kya people power, kino kya NRM, naye nga Katonda abeera atya omuso eba nzikiriza gw'osalawo n'ogamba nti wano ewampa emirembe okusinziza. Bano we bakola bwe bati tekinziva olwoba tekimalaako mirembe oba nsobola okusinza n'embelieving. Omanyi okusinza is all about believing. Bw'oba toli mukkiriza mu ekyo ky'osinza tosobola
kifollowing oba tosobola kiwulirira mu mirembe oba tosobola nakifunamu osooka ku believinga. So waffe nazaalibwa nga babelievingira mu bukristaayo era ne kati bakyabelievingira mu bukristaayo, so nange mba ino followinga. Baganda bewaka balinga bakumanyi ng'omwana ali atya awaka awo? Ewaka nze nakula nnyo ne jjajja yankuza nnyo nga ninga ng'omwana. Kuba nagende wa jjajja by the way kusala mu katono ekirimi nga nina emyaka 2. Mama wange yanoba nina emyaka 2. Yeah, so life yali nnyo ya kaana kange kamwami kange ekitegeera ekyo nkitegeera ekyali awo. Era yali sennonje because imagine mama wo kudropinga nga oyina emyaka 2 olw'embeera yaliwo. Ne mujjajja wange natandika okunteeka, natandika okuba nga ye maama wange. Jangu onywe ekkano, jangu olye ekkano, jangu olye ekkano. Kulabika nga nzijjamu okufuuka Biba gwe mulaba kati. So nakula ndi awo. Yeah. Mirimu ki egyakwanguyiranga ewaka? Oba tewakolanga ate maama mwana ajjajja omuzzukulu? Naye nakolanga emirimu gyonna. Kukyaba enku manyi ozikyaba wadde ziri mukyala, manyi okulima, manyi okulunda, manyi okukima amazzi, okujjako okufumba okwo nalinga sikukola nnyo kuba byalinga bimpaamu obuzibu. Ate nga waliwo abawala nga songa mu kufumba tetuyingirayo nnyo. Bw'oleeta amazzi n'oleeta enku oba oddabuzi wali kulinda kyakulya. Kwoza bintu, kwoza ngoye, ekyo kyabanga ky'abawala. Abawala baatuyambanko nnyo. Otolinga abawala baatuyambanko nnyo okujjako bwe navaayo ewa jjajja eyo ate obulawo embeera nesooka nenywezaamuko mu tawuni y'Emityana awo. Awo nenjiga ate okufumba nagoyanga n'akawunga nze gwolaba. Ngulwani akakuyigiriza? Akawunga nakalabanga ku ssomero ngeri gye balinga bakagoyamu. Kati nangenda ewaka naye nga nina okuyiga okukagoya nga neebuuza n'okwebuuza kozi bagenda bateekemu ebikopo by'amazzi bimeka nti 2 lumu nakagoyaako akawunga okola kajja bulungi kafuuka obuugi wateekamu amazzi mangi. Kati nali mbeera ne brother wange. Kati mukubanga mbeera ne brother wange Richard yalinga avuga boda ey'eggaali ya by then. Kati nga bwe nva ku ssomero nga nina okugenda ewaka, bwe ntuuka ewaka ngoya akawunga oba nfumbe ekyeggulo tubeera aba mu room nga ndi kato bwe nti ndi kido. Kati excuse me, kati nga andekera ssente ngula akawunga n'amanda. Naye lumu byantabukako nagula yali oba hafu y'akawunga. Kati nafumba ebbinika y'amazzi ng'ejjudde. Nenjiteeka mu ntamu bwa ngenda okuyiwamu kwota y'akawunga. Muganda wange yafuuka porridge ate nga sente ziweddewo. Kati agenda okuva ku mulimu amanyi tugenda kulya sapa nga nafumbyemu porridge. Akawunga nakazza mu buugi kuba amazzi gaali mangi. Nafumbawo porridge ne muteeka mu birika ne mugaa mwana akawunga kakoze ki? Kaganye nefumbawo obuugi. Nenkafuula mu buugi. Twanywawo obuugi nagaa ne mwana kyotankole Mukama Katonda yakimanyi. Nanjigiriza ntandika oyiga okukagoya. So kati okusoma otandikira wa jjajja era? Somero ki? Natandikira Kiryokya primary school, Church of Uganda. Twasomera somero liri ku musingi gwa Kristaayo. Nsoma P1 nali katono nnyo mu kiraasi era nga banyooma nnyo nga embeera sinonje, naye kyanyamba ne mbakulembera nga oli mukovu ekimala. Nali mukovu lwa nsonga endya teyalabanga nnungi ate no endya yalibadde nnungi kuba nali ne jjajja naye nga maama mumisinga. Imagine 2 years okubanga mukadde wakuleseewo tafudde naye yanoba. So taata naye teyakuwanga mukisa gamba nti kogende kolabe maama? Ne taata naye maama yali tamanyi waali kyenkakasa.
naye tamanyi waali ate ng'afunye omukyalo omulala mu mbeera ye. Sijja mu blaminga nti oba akola kibi, but buli omuntu omanya ngeri gy'atambuzaamu bulamu bwe. Oba nayo ngeri oli omukyala gy'agenda era alina okufuna omuntu omulala akola ki afiitingawo. Kati ntandika pyo naye nga ndi mukovu nnyo. Era ng'olumba ng'atogenda yajja nga manyi kugamba leero togenda. Olwokuba oli mukovu bakujereganga nnyo ku ssomero. Ajereganga nnyo ndi katono. Mbeera mbi ng'olummanyi okugenda ku ssaawa emu ey'okumakya. Abaana bakomawo saa mmeka okuva ku ssomero? Nga 10 awo. Amanyi ovaayo saa 6 nga nze nvayo 6. Ne bagaa gwe sooka oddeeyo. Nga kiri bubi, sooka oddeeyo. Ojja kujja ddi? Enkya. So mu mbeera eyo nasoma ne mpushinga. Taata awa fiizi. Taata yalinga awa fiizi. Yalinga awayo fiizi ebiseera ebyo. Eno ekyasinga n'okunkoza ennyo ndozela kuba nazaaliwa situuse. Era story eyo tuwulira nti premature. Nazaalibwa premature 5 weeks before. Ne bambika mu ddwaliro. Kutana nyamba ne nvaamu. Then obulamu ne butandikira. Waliwo challenges nyingi nnyo bambi. Era nebaza nnyo mami wange. Omukyala Christine yakola kyamaanyi okuleka nga nvaamu omuntu. So of late muwuliziganya. Mami wange naddamu ne mulaba nga nina emyaka 16. Omuzuula otya? Yajja n'atunoonya ewa jjajja n'atulaba. Jjajja ono yaliwa yazaala taata? Jjajja yazaala taata. Yakomawo n'atulaba ampezeza emyaka 16. Mu maama muli bameka? Apparently twali 2 naye ate sister wange omu n'akola ki? N'afa. Sigala omu. The only son. Sibya. So kati akomyewo after kuba giri gyali 2 kati walina emyaka 16. Those are like 14 years. After 14 years. Wali okyamujjukira kubanga nkubamu omwana ow'emyaka 2. Fine, maama wo oyinza okugamba nti naye era ndabanga abate kyamujjukira. Nali sikyamujjukira. Nali simumanyi. Nali simumanyi ge mazima. Wabula bwe nalinganga ndi wajjajja bangambanga wafaanana nnyo mami wo. Oyinamu kafeesi ng'aka mami wo biki. Ne ngamba omukyala oyo bandi mulabako. Nejjukira yandeka ndi muto kati nga nange simanyi. Kitegeera. So era nzijjukira one time yalagaanyaako ko nti agenda kujja ndabe. Yali twadis Christmas ngera bwe tuli kati ntugera mu Christmas. Nga bw'onalaba kati. Nangamba Paatu nja kujja nkulabeko. Yasindika mubaka. Bana bavuga taxi. Mga agende wajjajja olaba omwana wange obagambe ngenda kujja mulabe nga 22. Ngenda muletera t-shirt muletere n'engatto. Amawulire ago bwe nagawula ne ngamba bannaye. Omuntu addamu n'asanyukako. Bukyanga lubanga lwaki? Nga lwa mmindi. Ne nninda mami olunaku olwo okuva ku makya saalya nakulya neesunga. Mami agenda kujja. Unfortunately mami teyajja olunaku olwo. Ogakaaba. Teyajja. Agasigala mu kiwanga nga tegaali gange. Ne ndyoka nsiita ebigere. Mulabira ddala ng'ensi efunze. Nali by the way waliwo sister wange oyo gwe Gambia yafa. Sylvia. Nangamba mami ajja kujja tofaayo mami nenga sisobola kukikkiriza. Nengamba munimba. Nensambagala nsiita ebigere nenkola ki. Mukadde teyajja. Era Christmas eyo ndoze yakyasinza okubeera Christmas embi mu bulamu bwange. Kuba imagine after 14 years nga actually by then jalinga ndoze emyaka 13 around
teyajja oba yalemerera lwaki saamanya naye nga teyasobola kutambula kujja. Ne wayitawo ebbanga nalinga ali heartbroken. Wali obaddeko heartbroken? Nalinga ali heartbroken. Wayitawo ebbanga ndoza lyemwaka yemyezi nga 6 ne ndyoka nkijja mu bwongo ne ngamba oba taliyo, oba maama taliyo, oba yafa, oba yalagawa. Naye nga sina gwe mbuuza bibuuzo ebyo. Mbyebuuza nzekka ne neddamu ansa nzekka kuba tubuuza ani amanyi gyali no. Muzeeyi omulabako kalumu nga omanyi naawe ebya. Mulabako kalumu n'agenda mu bibye n'agenda n'akola emirimu gye. Sigande jajja extended family waliwo abazzukulu bangi ewakaawo. Nodda ku mpagi ye kiyungu n'otuula. So anyway, maama mu kukuzuula ku myaka gino 16 kubanga oba muvubuka okuze otegeera, yakubuulira ki ekyamugye wa taatawo? Twanyumyamu kuba bwe nali mu meetings, first of all nali nkuze naye bwe nali sinaba mu meetinga naye nga ntandise okukulakulamu ng'omwana omulenzi. Nagezaako kutuula ne sister wange oyo siiri nga mubuuza naye lwaki mami yagenda. Otandise okukulakulamu kutandika odevelopingamu kasenso gamba naye lwaki mami yagenda. Bakuwa answers. Buli omu akuwa ki? Answers. Abakulu abaaliwo, maama we yava wano tumwagala nnyo yagenda naye tukyamwagala nnyo biki naye ajja kudda yavaawo yatabuka muko ne muzeeyi bulabula. Buli omu ng'akuwa answer. Kati bwe namu meetinga nga nali mmaze okufuna ebiboozi oba stories ez'enjawulo ezaali ku scenario eyo ne mbigattagattamu ne ngamba naye maama kusinziira ku bye nnawulira kiraga yali mu mbeera mbi, kiraga embeera teyali nnungi ku side ye, relationship ye ne muzeeyi teyali nnungi, ate ngezzeemu ne abakyala abalala nga omanyi nti baleeta omukyala omulala n'abaddewo wabawo ebintu ebikyuka bingi nnyo. Oli musajja saagala nnyo genda deep but nali maze okufuna conversation eyakwata ku mbeera lwaki yatuuka nti teyakeera bukezi n'agamba nti kaŋŋende kandeke abaana emabega naye kyali ng'ekintu ekinatuuka ku climax n'ogamba ntobye nkoze kyensobola mu maanyi gange naye kikoze eki kiganye kankite. Ate naawe nga bw'omanyi ebiseera ebisinga okukyuzinga peace ndiika ng'abaana b'ennaku zino bagamba naye wekiri omugambo. So kati kabiri ne kati anti wange n'aŋŋamba nti njagala obeere musajja mugezi kuba kino nkikoledde njagala naye weeyambe. Anti wange oyo n'aŋŋamba njagala osome ebitabo ne ntandika osoma ebitabo bya classes okuba nali muno olusports luli lwegambye kyannyamba nnyo okubanga essomero nalina serebu. Nali serebu nga nkuba sokisi yange erina ebikubo bya bbulu n'ebyeru n'enjiwanvu ya waggulu mu katumbu wano nentambula mu compound neŋŋooma nemmenyeka ne ŋŋamba nno nze nava mu kyalo temugenda kundeega wano. Senga naŋŋamba kino nakubawo akabi bampita mu office ne bantuuza Headmaster naŋŋamba tugenda kuteeka ku baana ba P7 abagenda otuula naye olina okukakasa nti nno osoma notes za classes 2. Ne batandika ozimpa ne nfunayo kyali wange yali mu P7 nampa notes zaabwe zibaali bakavarinze ne mbeera nga nsoma ekiro ng'emisana ate bwe nsoma ebya P6 bwe nsoma ebya P5 nsoma past papers biki nga mpitaayitamu n'engattagatta era ogenda omaliriza nga ntudde P7. Wali munyiikivu ofuna bumeka? Nayitira mu second grade. Nayitira mu second grade. Si wabi olwo secondary. Kati secondary nenzijira nasomera Mityana. Nedda natandikira ku Okumala high
ne mmalira ku Central College Emityana. So kati ejo omalirayo senior 4? Namalirayo 4 ku Wamala ne mmalira 6 ku Central College. Kati ku 4 kola otya? 4 nakola second era. Yes. 6 points meka? 6 kyemmanyi kyenzijukira nafuna D eba D1 D2 zombi eba D distinction ebamu D1 ne D2. Nafuna distinction 1 mu art nefuna distinction 1 mu yali history kuba nakola Hague. History economics jog stroke or art. Ebifaananyi wali obitegeera obikuba n'okusiiga biki? Ati yali andi musaayi. Ati yali andi musaayi. Naye kati yasanguka tokyayinza kusiiga kifaananyi kyo. No, kati ati wange ayi namussa mugumu, namussa mu beauty. Namussa mu beauty. Nsiiga omuntu makeup biki bwe bityo. Bye survivingirako Kongo. Jeko music. Ekintu ekyakinsobola okukola nkola makeup, hair styling, bagole biki bwe bityo. Kati ati wange ali mikono. Namuleeta ne mutambuza pake. Kati naawe tukuyita makeup artist. Osobola okimpita. So 6 ewedde olwo ogambye nti ozzaako kyolwo. Kati bwe mala senior 6 muzeyi wange yali ayagala ngende mbeere mu kyalo. Olime. Nime. Omwana asomye atobye bino byonna byayiseemu abuuse ebibiina by the way okubuusa ebibiina kukyaliyo ovulate yabikyaliyo bw'obanga oli sharp enough ng'operforminga bulungi. Ogera n'omukulu w'essomero omwana ne bamubuusa ekibiina. Kati ne mu covid ono eyawedde ne covid baabuusa abaana ebyo wabiwulira. Ate kino kyali automatic nti tekyalinga ate ekyo n'okuva dda kibaddewo ekyo ekintu. Kati waliwo ne bebabuusa ng'akuze nnyo. Okuze nnyo okatuuse ne bagamba why. Emyaka tegikyasobola primary gino. Togenda fiira wano, genda mu second weewalulire eyo. Kulaba ofuuse oddimaani awo. Tuula P7 oba oyitayita oba toyita gwomanyi. Wabaawo ensonga ez'enjawulo naye nga nze kagame nti it was luck kyanyambako buyambi. Kyanyambako buyambi. Kati kooso olwogambye nti ngenda obadde otugamba nti muzeeyi ayagadde oddeyo mu kyalo. Nga bw'omanyi embeera kati kankubulira ekino ekintu bw'obeera nga okulidde mu gundi mu famire nga erimu bamaama banjawulo biki mu Africa kino si konjera naye mu Africa tusanga n'obuzibu nti olumu obeeraawo naye nga olumu mama otaliiwo anaakubakinga up okitegeera oli wekka muzeeyi wo aba n'omukwano ogugwo okuba yakuzaala naye waliwo kye bayita okuwujja obunyama oba okubugiriza ensonga. Kati gwe mama wasobola okulaba ng'osoma nga toli mugezi nnyo naye n'agamba taatawo nti mwana wange ono nina kye mmulabamu tumukyuse essomero. Okitegedde bulungi nga balina mu kisenge eyo beebase sinakindi bakooyekooyeemu naga nti omwana wange ono nina kye mmulabamu mbadde nsaba tumugje mu lino essomero tumutwaleko mu ssomero ery'ebbeeyi olwo maama akuteereddeyo naye nga toli mugezi nnyo. Naye kati teeberezaamu nti nze nagendanga nembeera tugeze mu hostel mu kisulo n'omalayo taamunamba omuzeeyi wo tannaba kujja alina byakolako naye asila n'owummula holiday muzeeyi n'agamba sigalayo ku ssomero embeera bwetyo. Ngitegeera kuba nange nali eyo. Yes, obimanyi. Ne bagamba sigalayo tolina wogenda kuwummulira maama wo tomanyi gyali ewa muzeeyi wo ewaka tosobola wummulirayo. Okitegeera tosobola wummulira olw'embeera. Olwo okola otya muzeeyi ogaana okukuza mu kyalo gwe olwosalawo nti ngenda kusoma biriwa
njala kutunuulira situation eyo 6 ewedde vaaka etambula etya paka ate wookola ki wogamba nti oba olina kye wasoma oba kati ate ogenda kutandika kuyingira music. Kati bwe nali ku senior 6 era ekyanfuula ennyo popular n'okumalako lwansonga nalinamu art nga ndi mu school choir nga nina emikwano era okuyimba kwange nakuzuulira mu ssomero. Nali simanyi nti nina eddoboozi erisobola okuyimba, nakizuulira mu ssomero. Kati bwe mala senior 6 muzeeyi aŋŋamba tukuzaako ki parkinga keesi yo ojja kulinnya taxi ekuleetewa mu kyalo. Nensooka ne ŋŋamba naye ate mbadde nvuddeko mu kizikiza ndabyeko ku ttaala ate nzireyo ndifuna amaanyi agadda nze neebuuza ebibuuzo kuba nali mpise mu kunyigirizibwa okw'amaanyi okutuuka ku senior 6 era kabula kata nemegisoma. Ne ŋŋamba ntuuse ku senior 6 ndi Mityana ndi Masannyalaze ate nzireyo mu kyalo. Nasooka ne nemera wiiki nnamba mu kibuga. Muzeeyi naye n'asirika n'agamba akufumbira ey'omutwe nfumbira ya bigere. Muzeeyi n'asirika ne kinnuma nga ndi katono bwe nti ndi muto maze ne senior 6 nensooka nensabako ku mirimu mu Mityana town yawo naye nga ndi muto. Jaki nasabako ko okola ku pool attendant naye nga tebagimpa ndi muto. Nensabako ko omulimu ku petrol station ebayita Total e Mityana pampo attendant ngisaba olwo nagendangawo ndaba basunda biki mathi mafuta g'abasajja mathi gwe nnina naye nga ngisaba olongezaako ŋŋamba naye nedda kansabe bwe bagaana okugumpa bagaane naye nga nkoze eki ogwa Total era bagunnyima. Ne ŋŋamba nvuge booda n'amalako nyongo oyina anaagikuwa ye nga nina anaagimpa nga nayo pyu teri. Nensooka nembeera mu kibuga ky'Emityana wiiki ey'okubiri. Muzeeyi n'ajjako mu ttaala n'agamba ogenda fuuka muyaaye mbaleemu 2 ng'oli mu kyalo. N'akyusa eddoboozi ne ŋŋamba kambuzingulule mbukube mu kyalo. Sina kyakkola ne mbukuba mu kyalo. Nensooka nembeera mu kyalo embeera n'enkuba nembeerako edduuka we nali nkola awo. Edduuka lino butunda kyakala wa muzeeyi. Lwakya lumu ngenda owulira ku radio batandise okulanga university zitandise okulanga institute ziranga biki obitegeera. Abaana abagenda okwewandiisa okusoma olusoma temusuuka naku z'omwezi bwe ziti. Konze nno luno ntuuso semba amazima gennyini nasemba omwaka ogwo saayingira kampasi. Kati bannange be nali nsomye nabo ku gundi ku senior 6 abaana b'abagagga n'abaloodi abayinamu ettooke bo bakonektingirawo bo talinda agenda okuva mu senior 6 nga ne gyagenda osomera kampasi yalabyewo dda era amazima gennyini baagenda ne bajoyininga. Nze ogwo omwaka nagumala ku nkumbi mbuuza wajoyininga wa ngumala ku nkumbi enkumbi njikuba. Kati omwaka ogwaddako nensonda transport nga ne muzeeyi simugambye baabo Kyambogo. Nagenda otuukayo nga be nasoma nabo senior 6 nasangayo gayi bamuyita Michael nga Michael akubye olusimaati akubye suuti akubye tayi bwati. Nangamba gwe mwana gwe bulijjo oli luddawa ne muganze kwewandiisa nange. Nangamba ffe tulina mu sekendiya oli kuki ne mugamba mwana embeera yankwata biki embeera yantabukako naye nga ne bimunyonyola tabitegeera.
kozi emboozi bo tebazikuliramu alabanga gwe bali mu kujokinga anyumye ekibozibozi movie naye nga ge mazima kuba nali era nze just kulaba bulabi toyina yadde ki bampa buwi bwa academic sachula nga mbukuŋŋaanya ku buli institute ngenda mbukuŋŋaanya ngenda nkeberako school fees misolo bwegiti school fees olwo bwe ŋŋamba naye wano muzeeyi anaasobolawo okitegeera kati olwo kiggwerawa mpisaayizamu ninyanzireyo mu kyalo ŋŋamba muzeeyi nga muzeeyi nagenze mu kibuga nenkola bwenti ndaba amasomero bwe gati ne bwe gati tusobola okubaako otutandikira ne nga ndaba neziika senior 6 nga ndaba ngiziika wano kiki kati nga story short muzeeyi aŋŋamba simanyi kyakukolera akaduuka kano tukatunde tolineekwasa nze mbadde nkutandikiddewo akalimu ne mugamba neyanziza nnyo muzeeyi weebale nnyo naye nnyamba nzireyo mbeeko kyensoma ekirala ekyomumutwe nakkiriza bwe tukatunda nampa support bambi mwebaza nnyo muzeeyi wa Michael okulabira awo nenzija mu kibuga Mengo siina gwe mmanyiyo naye nga waliwo institute nenkuba essimu nembagamba nzija institute ki bagiyita Kampala Polytechnic eri awo ku Lubaga Road waliwo kyaliwange nali nfunye bamuyita pastor Kavuma mukubira essimu ga muzeeyi Kavuma ngenda kujja muzeeyi akkiriza nzije nsoma embeeko kyensoma kati ngenda otuukawo nga akasente ke twaleese ne ka school fees structure ke bayina tebimakinga nga tebimakingirako structure kali waggulu nnyo ka school fees kakaswazibwe kati ketuyinawo ate aka structure kabwe kanene bwe kati nengamba luno muzeeyi kyeyakola yangamba ono mukwano gwo nti ye akufunire woogenda osula asasuleko ne school fees ka balance akuweka akokulya naayitamu agenda ku mirimu kebera ku courses eziriwo muganda wange masanyalaze sima biki plambing wololo walala yeyeye ngagundya buki ngagundya bulya nakyusa buyuza nengamba kansomeka cosmetology nengenda nenkasoma mu kibuga nga bwenjiyayiya mu kibuga muno hostel yo nenjifuna ewa muzeeyi nawe Mengo nga bwenva nengenda ku washing bay maaso ga Kyabasafama waliwo washing bay ngenda nenjoza emmotoka nengenda nensoma njoza emmotoka nengenda nensoma nenjizayiza obulamu time ya hostel neggwako kasente twali tusasudde nengamba nanyini hostel ngenda nengamba nanyini hostel kanfuge kiliina sisobola kuddayo mu kyalo wadde tuli moyede naye sisobola kuddayo mu kibuga kansigale nangamba kakatanda nkakuwadde mu lukisa kisawo nangamba akatanda nkakuwadde beera ng'okiriininga nga n'abaana ababeera bazze gwe bawandiika nga bakuwa ssente n'onkubira essimu nampa enamba y'essimu anfudde hostel manager awo naye manager ki survivor wenva mukubira baleese 12 enzimuwa pandiika receipt njimuwa bwentyo nenfuka hostel attendant bwenjikiriininga bwengenda ku washing bay ate nange bwengenda nensoma nsaba ekitundu kino tukikomekereze wano